Bageto youths mwenna mbere ku video eno dento ko tugitandike. Ngenda gikola kasavu kanyama. Tugenda kusoka n'obulango bubiri then tusimbule video. Sagala kubalwisa. Obulango bwe buno. Mwenna Bannayuganda abawangalira Bwakabaka obwegattiramu mu Bungereza oba kyetu United Kingdom. Ekibiina kya National Platform okulembeze bwakyo obuwangalira Bungereza saako n'ekiwayi ekisinde ekya People Power bakutegeeza nti bagenda kuteekayo kwekalakaasa mu ggwanga lya Bungereza. Ngenda kuzomweza 27 mwezi gw'omukaaga 2025 kujatandika ssaawa 4:30 ez'okumakya komekezo saa 10:30 ez'olweggulo. Okwekalakaasa kuno kugenda kuba kutegekeddwa ku embassy ya America esangibwa mu ggwanga lya Bungereza ku ndagiriro eno. 339 Elms LN 9 Elms London SW117 US 27th of June 2025 10:30 to 16:30 UK time. Ebisigari byonna ojja kukubira bakakiiko abateesiteesi bakutegeeze okwekalakaasa kuno we kunaaba. Wenna nguli mu ggwanga lya Bungereza nkutegeeza bulungi genda obeere mu kwekalakaasa kuno kubanga yensaawa tulwanira eggwanga lyaffe nga teruwadde okulitirira wenna gy'oli mu Bwakabaka bwa Bungereza oba mu ggwanga lya Bungereza ogendeyo. Alright. Kano ke kalangako okubiri. Bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya South Africa n'obukulembeze bwonna obwa National Platform ne People Power bakutegeeza nti bagenda kubaniriza omukulembeze gw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'era eno yenteekateeka buyimiridde oba luno lukangagga lw'okukyala kwa president n'ebitundu byagenda okugendamu. Kale abakulembeze ba National Platform saako ne People Power mu ggwanga lya South Africa bagenda kuwaniriza omukulembeze gw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya South Africa mu zino ennaku ze bateeseteese wammanga nzikunnyonnyole nga bw'onooziwulira. Bakutegeeza nti ngenda kuz'omwezi 18 mwezi gw'omusanvu 2025 gya Polo Akutaano omukulembeze ajja kubeera e Johannesburg mu South Africa. Ngenda kuz'omwezi 19 omwezi gw'omusanvu 2025 gya Polo Mukaaga omukulembeze ajja kubeera mu state gye bayita Umtata EC. Ngenda kuz'omwezi 2 omwezi gw'omusanvu 2025 gya Polo Sunday omukulembeze ajja kubeera e Cape Town. Kale bakutegeeza wansi nti protest for 2026 Ash Black Thursday. Mwena mutegeezedde Bannayuganda baagala enkyukakyuka ku kujja kwa president ngazze okukyala n'okutegeera abantu bye baagala ebigenda okubeera mu kalulu akajja n'okukyusa obukulembeze mu ggwanga lya Uganda. So bwebo obulango akalanga akala nako kankayiseewo kange ng'omuntu. Alright. Mwenna mikwano gyange abangobera b'enkyukakyuka mu nsi yonna nsaba okubategeeza nti olumbe lwa muzeeyi wange mwaziika emyaka 2 emabega gye giyise omugenzi Davis Nsumba Katogo Muwanga akati giweze emyaka 2 bikyanga Allah mujjula nti olumbe lwe lwakwabizibwa oba lwakusulibwamu ngenda kuz'omwezi 15 omwezi ogw'omunaana ate ateekebweko omusika ngenda kuz'omwezi 16 enkeera mwezi ogw'omunaana omwaka 2025 mu maka ge e Nakirebe. Era ntegeeza mwenna mikwano gye abaluganda bakona mikwano namwe batategeera nti Allah yamujjulula mu bitundu okuli Nakirebe okuli Kyengera okuli ku Mukaaga era Kyengera ewa Kolokolo ku Lukadde olugende Nakawuka saako mu Ndeeba ku Butaala n'engenda Ebisega saako ne mu Kampala wakati nti mukwano gwammwe olumbe lubambi lwakwabizibwa ngenda kuz'omwezi lusuluma nga 15 ogw'omunaana enkeera nga 16 ateekebweko omusika. Jagadde bategeeza mwana mutegeere nti ekyo nakyo weekiri. Kale olw'ensonga eyo njala bebaza mwenna bawuliza bulango buno n'abawuliza programu yange okwetola ensi yonna ebyo bibadde birango bya leero kati kansooke nteekewo video nga bweyina okubeera. Sigenda bawa kalowoozo wadde ekigula luggi akatambi katandikirawo butandikizi sirwawo. Okusookera ddala waliwo simanyi naye katutandikire wano. Kino kyakubika nenga kirimu information. Njera soko okkola okutangazaamu akawungezi ka leero baba bekidde Dr. Spire Kigundu. Dr. Spire Kigundu ye muganda wa Dr. Spire Ssentongo monna byanjigiriza era
omuwandiisi era munnankyukakyuka lumirirwa eggwanga lye ono afudde muganda we so si Spire Ssentongo tumanyi nti yafudde no ono muganda we yafudde so njagadde enterezeemu ekifaananyi ekyo ono muganda we yafudde so si oli gwe tumanyi omusomesa oba omuwandiisi oba omulwanirizi w'eddembe ku social media platform si yafudde wabula muganda we yafudde Dr. Spire Kiggundu ndooza nkoze okulambula okulungi ennyo mutegeere bulungi naye kiki ekimusse era afudde ki wali okulira okukomba essowaani kansooke mmala okukola clarification era buno baka mugenda butuusa ewa Dr. Spire Ssentongo manyi video enajja jjira oba kakipu kanagenda kalaba njala sooka kukola clarification 1 Dr. Spire Kiggundu ono gwe mulaba Dr. Spire Kiggundu maze bategeeza muganda we naye afudde emitimbagano giwandiise nti yabadde nannyini eddwaliro ekituufu kiri nti si yabadde nannyini eddwaliro no eddwaliro yabadde nga dokita omukulu avunaanyizibwa ku ddwaliro eyo yabadde nga dokita omukulu nga yavunaanyizibwa ku ddwaliro eyo naye nga si yabadde nnyini lyo ne bwogenda ku mitimbagano ennamba eziriko ziri mu mannya ge naye nga eddwaliro nnyini lyo ye Ssaalonga Mulengejja Wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli Dr. Spire Ssentongo mpulira bulungi nnyo ogenda kukola okunoonyereza oli munoonyereza bulungi information ogenda gifuna abantu b'e Bunnamwaya Zananfuufu zooni ne ku luguudo lw'Entebbe abasinga obungi information mugirina eddwaliro eryo si lya Dr. Spire Kiggundu eddwaliro lya Ssaalongo Gamulengejja Wasanya Charles Peter Mayiga Futubadde Mengo ye nannyini eddwaliro nga bwe tubaga nti abantu bakola ebikabadda byabwe okuterekamu ebintu bw'atyo ne Wasanya yakola eddwaliro eryo n'afuna Dr. Spire Kiggundu omugenzi n'amuteekamu nga yakolera eddwaliro na buli kimu ekigenda mu maaso naye nga eddwaliro sirirye eddwaliro lya Ssaalonga Mulengejja Wasanya Charles Peter Mayiga nannyini lyo so bire mulako mu butimbagano babiwandiise kuba information bo gye balina nze nkuwa information eri crucial eddwaliro sirya mugenzi wabula yabadde overall ngera ne mu kifaananyi gwe bakulaga nti nannyini eddwaliro eddwaliro si ya mugenzi ekyo mukitegedde bulungi nnyo kati entabwe eva luddawa kiki ekyamusse tusimbudde Dr. Spire Ssentongo tebakulya ssente wadde okulya ekinusu kyo era temunoonyereza nnyo omwami ono yabadde addukanya eddwaliro era nga musawo mulungi nnyo ng'alina bakasitoma bangi wabula omwami ono abadde azimbye eddwaliro lye e Bunnamwaya mu nfuufu oba zana mu nfuufu gye mmanyi obulungi ng'azimbye eddwaliro lye ng'amaze n'okuliggala lyabadde agenda otandikawo nga ye jjukira eri yabadde ng'omukulu w'ennyannyini eddwaliro kati abadde anaatera okumaliza eddwaliro lye atandika bizinensi eyiri pasono wattu n'awambibwa yawambibwa jjo ku lw'omukaaga n'abuzibwawo bagenze omuzula akawungeezi mu bitundu by'ekitende nga bamusanze mu motoka ye ng'amaze okuttibwa ng'ali mu motoka ye so abasinga obungi muwulidde nti bamukubi masasi no bamuwambi buwambi era bamusanze mu motoka ye nga bamuttiddemu so ebisinga obungi mujja bifuna mu information eneebezeeko nenjala bategeeza ekituufu kiri nti bwe mba munoonyereza nga mukola investigations oyo dokita abadde anaatera okuvaawo akola eddwaliro erirye bamuwambye dokita nattibwa ompulya bulungi dokita nattibwa ompulya bulungi eddwaliro eryo baagala oditegeera mbawone profile y'omugenzi eddwaliro baliyita Enrob Hospital eddwaliro baliyita Enrob Hospital lyerino wano eddwaliro lyabadde addukanya lyeryo awo lyeri awo era dokita yono wano
Dr. Chigundu Spire is my name, and I'm the Executive Director of Henrob Hospital. Henrob Hospital is located Ora corporate sizobola kuzanya kantu ako babula kankulage information ekwata ku ddwaliro direct tweka tusimbe tugende maaso mulyoke mutegeere. Eddwaliro lyeryo. Henrob Hospital is located along Entebbe Road in Zana, opposite the KFC Lugowa, and it offers both inpatients and outpatients. But today we'll talk about mainly our outpatient department, which runs 24 hours. It has clinicians of different specialties. We have medical officers, we have specialists of different categories, and we have experienced nurses. So these are the different units of our outpatient department. We have the accident and emergency that runs 24 hours. Alright, your doctor yabadde akulira eddwaliro nenga sirirye eddwaliro lya Ssalonga Mulenge ejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga. Dr. Spire Ssentongo abooluganda bakona emikwano saako n'abimutundu eddwaliro libadde Zana saako n'eri ebuna mwayamu ofuufu Zana gy'abadde. Mugenda kuŋŋaanira mulumbe. Naye nsaba mubeere nnyo eno obutamiivu gye mubeera gye bunyera omwenge mugenda kufuna information gye mbawa mugenda gifuna mu bantu abazze mulumbe ebbali eno. Kati kankubuulireko katono nnyo. It is alleged nti Ssalonga Mulenge ejja yamanyako dokita ono nti anaatera okuva ku ddwaliro eryo agende ng'ataddewo eddwaliro erirye. So agali mu nkuubo gesi na confirming ne agali mu nkuubo okusinziira ku sources zange. Ssalonga Mulenge ejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga okusinziira ku gali mu nkuubo mutannafuna Ssalonga Mulenge ejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga. Kigambibwa nti y'omu ku bakoze omulimu gw'okugyawo omusawo ono. Abamu ojja bitwala ng'ebyekisazisaazi wabula dokita bw'anaaba amaze okuziikibwa ne binagenda mu maaso mujja tegeera nti eddwaliro sirirye. Kubanga ebintu ebisinga obungi mubizanyisa ne mutategeerawo gye bikomekkerera. Waliwo akatambika embanejero bazanyira wano naye ndowooza sekaseevinze kaakano wano era eddwaliro lirina wano. Embeera eri ku Henrob, Dr. Chigundu bamukubye amasasi n'afiirawo wano ku Henrob Hospital Zana. Embeera ya wunkenke ya kinyakavu. Dokita bamukubye amasasi n'afiirawo. So bwe ngamba it is alleged okusinziira ku butamiivu obeera mu society omanyi information era tolina wogenda ku website osange nti Mayiga nanyini eddwaliro lya Ssalonga Mulenge ejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga nanyini eddwaliro era bwe yamanyaako nti omwami ono abadde alina eddwaliro agenda okusetingirirye ne batandika omutambulirako paka ne bamuwambye ng'ava kukola bamuyambira mu kkubo bagenza okukebera ku makya kuba omukyalo yamulinze nga takomyewo bamubikidde obukizi ne baba musanze mu mmotoka ng'afudde. So kitalo nnyo ddala ekya Dr. Spire Chigundu naye information mujja giwulya esookera wano wokka mujja giwulya kati awo tuvuddewo njala tugende ku information eyatuleese olwaleero yeeruwa katutandikire wano. Alright, olunaku lwajjo lwadde lwa mukaaga wabula olwokutaano najja nekola video ne mbategeeza okuzaawa kwa Sheikh Kasule Indirangwa ne mbabuulya biki byonna ebibadde bimugobererwako mba ne bimanyi bulungi nnyo wabula olunaku lw'olwaleero bigambo bingi bitambudde byogeddwa naye ndi wano okubajjukiza mwenna Abaganda abakyalimu empekembera. Ebigambo byenjogera bya buwumbi na buwumbi bwa nsimbi. Sifaayo bw'okya bw'obifunye.
wabula kasito nyamba ne weberera mu kyekikulu kya byonna bwoba tewebereddemu era sira wenfiirwa kubanga abaganda manya bangi abeefudde kibatali ng'omulimu gwabwe gwa kutambuza butwa kujja buli muganda ate naawe omuganda gwe mbanda budde noloza nti Museveni akwagala nnyo takwagala kubanga akukozesa nga amanyi nti ajja kumala akutte katutandikire ku ka video kano aka Sheikh Nuhu Muzata Batenga ayogera then mbalagere profile video njala kulaga abaganda mutegeere muzukuke bulungi nnyo video etandise mu butongole tezo kiwangalirako n'empologoma naye empologoma yali ekonvisinga yamatiza ente enzirugavu n'ey'ebitanga ne baga nti ekikala kino ekyakitaka kirabika bubi kiyinza n'otuleetera ebizibu n'abalawo ne batugwako tukijjewo ne bukeera ku makyanga bali ekitaka ne bamulya ne bamumalawo ne basigalako basatu ne basala olumba gyose olunaku lumu ne baga nti ono omuddugavu ekiddugavu ekyo kirabika bulala tukirye ne bakirya wallahi ekyasigalira yentege esigaddeko emu n'empologoma yamala n'enjala ejulumye bulungi neyeeyayuya nemuga nti gwe ngenda kulya ekyemisana inshaallah ente yatunula eno netunula n'eno nga terabayo ayamba nega nti ukiltu nalimbwa olunaku lwe baalya bannange saakimanya natwalanga amawulire nakkiriziganyanga ne wampologoma kumbe nange ateekateeka kundya mutwale amawulire naye bajja balya mukole obwambega nammwe bajja balya bajja kukakasa nti bano bamuzaati abakuba ekkerere baweddewo kaakati mmwe mugamba ki wallahi bajja balya bajja kubala ani abalya talking fenga baganda you know he's an enemy of Baganda number 1 and secondly an enemy of Uganda and an enemy of Africa and we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. Alright. Oyo. Kati, gwenovaawo, nojja n'otula mu meeting efaana bwetu n'omusajja gw'omanyi nti musajja mukyamu. Eno. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pause. Oyo mwami mulaba oyo mwami mulaba Sheikh Obed Kamulegeya. Kasoke pozinge mwawo. Muddu wa Allah yenna omuyisiraamu woli. Nze nzikiririza mu Nabbi Isa. Muddu wa Allah wonna woli ng'oli muyisiraamu. Ekintu ekibalya temukimanyi. Omu kubayigira Museveni okulya abasiraamu bamwita Sheikh Obed Kamulegeya. Muddu wa Allah ng'okyateetera okyayogera okyakolagana ne Sheikh Obed Kamulegeya ne Nabi Muhammad yonna gyali agenda kunyigira. Kobeere muwalimu wa muzikiti ki, kobeere nga wagenda e Makka ne Madiina gye mufunira zihajoyi ne mufuukira bahajjati bw'onobanga okyakulaga ne Sheikh Obed Kamulegeya oyo gw'olabye mugenda kufa ng'ebiyenje. Ebigambo byenjogera bino simanya nti nantudde ku mutwe wabula mbalabula abayisiraamu sirina lutawo na ddiini yonna wabula ebigambo byange bya buwumbi mbambi kugaa biwulirize ekiri abasiraamu ebitundu 6 ku buli 100 Sheikh Obed Kamulegeya ne banne bemumanyi bebaviiriddeko eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala wangala nalamula emirembe n'emirembe okutta abasiraamu bonna ng'abawaddeyo. Omusajja ono akolaga ne Museveni okuva myaka gy'ensanvu n'okutuuka olwaleero ng'awaayo baddu ba Allah era yakyankalanyizza eddiini ya Allah mu Uganda n'abafa bonna yabalyamu olukwe. Kati gwe hajjati Sheikh Mufti yenna ali eyo ng'okyadiringa n'Obed Kamulegeya eyo bavuunike. Tukyagenda mu maaso n'akatambi ako.
I mean, oyo. It's a grant from the government. Yes, sir. Sikubawola kati esente netuziteeka mu nsawo yammwe aba saako yammwe ey'obuluka kati kye muyita amagoba kubanga twabagamba tebasuuka 10%. Yes, sir. Kiringa kachayi kango kano okujurirawo omwana nanyongeramu so that the camp remains, because if you don't do obudde tulina butono nyo olukuŋŋaano lwomwalulaba bulungi nnyo kati akatambi mutongole katandise katandike program emuli Bulange Mmengo. Bannayuganda mwena gye muli oba ova mu Maserengeta oba ova mu bukiikaddyo oba ova mu Masekkati oba ova mu Mambuka oba mu Maserengeta nkulamusiza kaswente oli bulungi. Bagamba ekiri atabala kyekiri anasigadde waka gwakyali mu kuliisa ebijanjala empiso ng'okyalowooza nti Museveni muganda oba akwagala tana kyakwagaza missoni yawe yakututta mu mpola mpola kubanga n'obuyinja obututta weebuli. Mwenna Abayisiraamu gye muli obubaka bwamwe mbawadde olwaleero era mbumaliriza mbufundikidde bwentyo. Tutandisa akatambi ka leero era tutandisa program emuli Bulange Mmengo gye tunakomekkereza tugenda kuyingirako mu byobufuzi. Kansula nti muli bulungi. Nsaba aliranye Ssaabasajja Kabaka Munnumere Kutu amugambe nti akatambi mufunze katandise. Abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka abali mu ggwanga lya Bungereza wafugibwa Kabaka Charles mbalamusizaako mwenna abatongole ab'emiruka abasajja ba Kabaka mwenna bali mu Bungereza abayambazibwa eminagiro. Waliwo omwami bamuyita Jesper Ntege ali Bungereza eyo. Mwenna bali Bungereza mayiga bayita Jesper Ntege nfanfe wa Charles Peter Mayiga Salonga mulengejja n'abantu bwe balya mu ngalo zaabwe. Jesper Ntege kuno okulabula kwange njala kukusindikira. Okulya ensi si kulya bwa Katonda n'okulya essente si kwe kulya obulamu wabula embeera ze ez'obuntu n'eggwanga lyo n'Obuganda kintu kikulu nnyo. Gwe omu ku bantu abakolagana ne Mayiga naawe bennyini bambega abatambulira ku Ssaabasajja Kabaka olw'abalaze ne information emukwatako yonna eyandibadde tefuluma efulumizibwa ne bagikuwa n'ogitambuza netuuka ku bantu abatagalira dda Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yaabwe. Mulundi guno Ssaabasajja Kabaka bw'aba yafulumye n'omulundi gwe yasembayo fuluma gwe n'abali ku lusegere lwa Ssaabasajja Kabaka ne mufulumya ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka bitalina fuluma n'obifuna n'obisaasaanya. Ntege Jesper nkulabula. Ntege Jesper nkulabula. Manyi mmala kulabula simala gakwata muntu vagalanda. Jesper Ntege yeeyita omusajja Kabaka e Bungereza gw'omu ku kabinja k'abatambuza information ekwata ku Ssaabasajja Kabaka enkyafu ng'eva mu bantu abali ku Ssaabasajja Kabaka abalwanyisa Ssaabasajja Kabaka. Nkulabula e Bungereza gw'omu kubategeka emikolo sime gya Buganda musime Buganda twegatte sime Buganda tweyawulemu gw'omu kubagitegeka. Siri sure nti abantu bajja mu mikolo egyo babeera safe okusinziira ne speed abantu ko bafiire Bungereza. Jesper Ntege buno baka bukutuukeko nze nagamba nobanga oli mukwano gwa muganda wasenga wa muganda wange nga nkumanyi nti oli mukyamu ngenda kugamba. Gw'omu ku bantu abatambuza ebifaananyi ne information ekwata ku Ssaabasajja Kabaka etateekeddwa kufuluma ng'eva mu nkwezenge zitambula ku Ssaabasajja Kabaka Mayiga z'akozesa. Okolagana ne Mayiga, okolagana Kibuuka. Buli Kibuuka lwafulumya information agiwa gwe gw'ogisaasanya mu bantu abatayagala Ssaabasajja Kabaka era bamulwanyisa. Bw'owakana mu njagala okole video ng'owakanya byenjogera nja kukuleetera information okuleetera evidence ne Bungereza oyinza okuddukayo. Omanya abantu abakulu n'abatayagala bagambako beekaza ng'abasazi byayo ku kkubo. Mmanyi oyinza okukola ka video oba oyinza okubeera mu komite Bungereza otandika okumagaza nga Kabaka bakasibe ku ggale mulungu yenjogeddeko bikyamu muganda wange nze wano sisiika binyo oyinza okugera information bangenda gifulumya nga yeeyo.
sagala kulwako nkulabudde omuze gwokola gukomye singa ndiddamu nempulira ekintu kyonna kyokoze nga kiva mu soosi eri ku kabaka essaawa eyo nga bikutuuseeko embaata eri mu kumaamira ejja kutusinga okudduka wakati wo nange embaata emaamira ejja kutusinga okudduka wakati wo nange ekyo naawe okulabudde so abaganda mwenda bali Bungereza n'abali mu nsi yonna oyo omwami si bulungi wakudiringa naye ke kabinja akamu akakola emirimu gye mbali temunategeera tugenze mu maaso abaami n'abakyala bali mu ggwanga lya United Arab Emirates information gye bapostinze ku mitimbagano egy'enjawulo eraga abantu abali mu lukwe lw'okuteekateeka Salonga Mulenge jjajje e Dubai okola ebintu byagala okukola mbalabula mulya mu Bwakabaka olukwe mulya mu Uganda olukwe information gye bawadde entuufu nnyo zono sinda budde bugizanya wabula mbalabula kuliko n'amawo biyita enkyukakyuka bayita ebyenkyukakyuka Ssaabasajja Kabaka baamuwamba dda bye mukola mubikola out of his awareness, his love, mukolera mayiga ng'omuntu mukolera Museveni abali mu America nabagamba dda abali Abu Dhabi abali Dubai bagambye n'abali mu nsi yonna temukolera Ssaabasajja Kabaka mukolera mayiga kubanga mayiga kati alina program agita keep up with mayiga Obwakabaka yabuwamba atambulanga bwayagala era buli kimu akikolanga bwayagala ekyo nakyo mukitegedde kati buli omu kyokola kikole ng'okimanyi nze zino video sizideliitingayo bwe mba njije ku Facebook kuba Facebook tekyalina data amale esigala ku YouTube ku TikTok zibeera sijjayo video zange zibeerayo wabula mbategeeza temukolera Ssaabasajja Kabaka mukolera mayiga ng'omuntu ebisigala byonna information mujja gifuna kati awo tuvuddewo olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi 23 si lwe bbalaza nti ye nga bwe nabategeeza nti enkya bwe kitaabe kyennyo okujjako nga bakikyusiza nabategeeza ti radio ya Ssaabasajja Kabaka gye yatandikawo bandigikyusa amannya ennaku z'omwezi 23 bandigikyusa amannya ne bagiyituuma BBS radio oba BBS FM kubanga zino kampuni z'amayiga olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi 23 temwerabira bwe mulyange ekyuse bwe batekyuse baba bakisazizaamu kubanga nabaabya naye olunaku lw'enkya nga 23 bayinza ogikyusa amannya nga mayiga wabakoze ki bw'abayagadde kati tugenze ku bataka oluvannyuma lw'abataka nkwenge gw'olya naye wattu yakulyamu olukwe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mutabani wa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa eyagalamizibwa n'aterekebwa mu bwakasubi bw'abajjajjabe Kasubi Nabbingo nsaba okuluma kutu n'okutegeeza nti abamu ku bataka abatindigga olugendo bisaamu engatto ne bagenda balaba Yoseliti bahabulota basiba mutabani wa Kareke enseta mizizi nesanga bisibe nga bakolebeddwa mukyala Joyce Nabbosa Ssebogwawo emu ku nfudu eziri emmenge zitafa saako n'abala bali mu state abayagala okwawula mu Bwakabaka bano baweebwa ettaka era eryagulibwa Yoseri Nyandwe wabula ettaka lino baadde bakubagana engeri gye bagenda okulikulaakulanyamu era tebalina engeri gye bagenda kikolamu okuggyako Nyandwe okubawa ensimbi which ewedde nateekayo ebbaluwa ezaali zimaze okuwandiikibwa obulungi nga ziyita abataka n'abambejja babeere ku mukolo Nyandwe ng'ajja okutema evvundike wattu okutandika projekiti y'okuzimba mu bwenyi bwa Bulange Mmengo wabula ennaku zaayiseeko nga tebakoze kintu kino ne neebuuza babala kaki Nyandwe yabadde bize oba baatidde buti Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti abataka b'enkiza baasigalawo bali mu kuliira ku nsiko wabula abataka bano ensobole abasinga obungi abataka b'amayiga bali mu kwegiriisa ng'ekigotta entula anti bo mukolagana Museveni teri abakwatira nsawo ebbaluwa bwetyo yali esoma ng'ennaku z'omwezi 5 mwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 ensonga etandika bweti nkutuusaako okulamusa okuva mu mbuga y'abataka abakulu ababusolya Emmengo ku ploti emu Kabaka Njagala Lodi era n'enkwebaza emirimu gy'okolera Obuganda abataka abakulu ababusolya bandiza enteekateeka y'okuzimba embuga yaabwe ku ttaka eriri ku ploti emu Kabaka Njagala Lodi Emmengo abataka balina essanyu okuyita ku mukolo ogwa byafaayo
nga banjulira owekitiibwa ennyo Presidenti General Yoweri Kaguta Museveni. Kati bwebanga omutaka asobola okuwandiika ebbaluwa n'ayita Museveni ow'ekitiibwa ennyo, Obuganda buba buli ludda wa? Era kikyoba olw'otuuka mu bwongo bwanga omutaka asobola okuwandiika ebbaluwa gati ow'ekitiibwa ennyo. Tugenda mu maaso. Enteekateeka ey'okuzimba Lwantamu wamu n'okutema evvundike ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'omukaaga 2025 ku ssaawa 4 ez'okumakya ez'enkya ku poloti emu Kabakanjagala Road e Mengo. Abataka bakusanyuka nnyo okubeerawo naawe ku mukolo guno ogw'ebyafaayo. Wandi bateekawo wansi nti Ssaabasajja Kabaka awangaale. Omutaka Kyaddondo Kasirye nga yawandiise nga era ye ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi. Kati mwavyo omutaka munnammwe yabawa ettaka, Mayiga n'alitunda, temwayogera ku Mayiga. Ne mugende wa Museveni abawa ettaka, ate muwandiika ebbaluwa ne muteekako Ssaabasajja Kabaka awangaale, ng'ate muyita Nywando Yosoferi eyamuteeka mu mbeera mwali era tamwagala okubeerawo. Nze mbuuza ng'omuzzukulu wa Buganda nga sivvodde, nze mbuuza ng'omuzzukulu wa Buganda nga sivvodde, bw'obanga ebbaluwa eno wagiwandiise nga Ssaabasajja Kabaka temwamuwandikidde ebbaluwa emuyita mu bwakabaka bwe mu bwenyi bw'embuga enkulu ya Buganda, ne mukozesa erinnya lye okujjuliza n'okulongoosa ebbaluwa zammwe ziyita abantu, bazzukulu munaabayita bakyamu oba mugenda okugamba nti abazzukulu batula mu kamwa? Ebbaluwa nagibatira ku mutimbagano sabbiiti ewedde. Ebbaluwa yeeno mwabanga amaterega mubirabo ebyevundise munnange nti tulina tekinologi. Nze nabaga nasigala ku analogo, ebbaluwa nagibateerayo bulungi nnyo. Okitegedde bulungi nnyo. Kati bwe tubanga abataka ba Buganda mu nkola yayawulamu ofuga abantu, Joyce Nabbosa Sseboggwawo, Saloga Mulengejja ne Nannyini Nsi tebaamutegeeza, wabula bakozesa erinnya lye okulongoosa n'okusikiriza abantu bajje. Kitegeeza ki? Kitegeeza Ssaabasajja Kabaka era takyabalibwa mu bantu abakyali mu Buganda nga balina obuyinza. Teri mutaka asobola kukola nteekateeka yakuyita abataka banne bonna ku mukolo ng'omutaka omu ku bo ow'enkizo Ssaabasajja Kabaka taliiko. Wabula ku bbaluwa ne bamulaga nti kwali bamutaddeko wansi nti Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awangaale kinga sinamuyite, simukowoole. Tetugenda kulwawaawo. Tugenda agenda mpola mpola. Tugenda ki? Mpola mpola. Era ensonga njala tuzikwate ki? Mpola mpola. Wabadde teruli busa mu Uganda, Obwakabaka bwa Buganda bwennyini ng'abantu basinga obungi bateebuuza nti buteebuuza butambuza amazzi ekiro. Saalonga Mulengejja n'addira emipiira gy'Obwakabaka gyennyini egitegekewo Obwakabaka nga ne Ssaabasajja Kabaka yagitegeka. Emipiira gino mu butongole n'agiguza oba n'agikwasa ekitongole ekya Airtel Uganda mbu kigivujjirira ensimbi. Gyatandise olunaku lwa jjo mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu
era abantu babaddeyo abazza basobodde okujja wabula abaganda tebebuuza nyinimu eyaberanga n'emikolo egisukka mu 5 mu mwaka bw'aba takyasobola kugula emikolo gino nga wasanyakawo Charles Peter Mayiga kati yagufudde omugano okuggulawo n'okutongoza buli kimu Ssaabasajja Kabaka kyatongoza era ne muteebuuza kye kigenda mu maaso kasooke mbanyonyole tebaayo n'olunaku n'olumu eddakiika n'emu n'akasekonda n'akamu oba ewiiki yonna oba omwezi gwonna lwojja okuwulira nga Ssaabasajja Kabaka avuddeyo ayogera ebigambo nga bwe mbyogera tasobola wabula agenda kusirika gwe atasobola kusoma mbeera eriwo mu Buganda era tojja kukimanya kati gwe bw'onolaba Mayiga nga yeefudde busy ng'alina program byakya keep up with Mayiga oba beerawo ng'olaba Mayiga byakola okwefuula eggala essajja gwe atajja kutegera kubanga Abaganda basinga obungi ennaku zino munnange ba lusuluuju enkola n'obukwakkulizo obulombolombo neno tebakyabutegeera bo buli kintu bakirabanga bakiraba tebamala kwefumiitiriza kye kigenda mu maaso mu Buganda yaguddewo empira gy'amasaza nga mukama we taliiwo mukama we yakyala wa Kasujja mumpulira bulungi nnyo ebintu bigenda mu maaso n'amatikkira gatuuse ganaatera otuuka tebanababulira nteekateeka yonna kubanga mukama we takola ki mukama we taliiwo wabula ye akyagenda mu maaso n'okuleeta abantu n'okusikiriza abantu okujja mu Buganda y'okukola kye tuyita abamanyi oluzungu keep up waliwo programs bayita keep up with Kardashians kati ne Mayiga program yayivudde keep up with Mayiga kubeera okubalaga nti Buganda eri busy naye nga nnyini nsi taliiwo yawambibwa kati muwulirize bulungi nnyo batuva ku mipiira amatikkira n'ebirala omwami ono ennaku zino akyaza abantu mu Bulange Mmengo ababika ebyenjawulo nga namu tebasaanidde kuyingira oba okukyazibwa mu Bwakabaka bwa Buganda wabula yakikola nga yo omuntu olw'ebigendererwa bye ekyo si kyekikulu ekikulu kyekirwa Salonga Mulengejja ne banne abali Mmengo ekikolwa kye bakola bakiyita teekawo ekikookolo nga boteka Abaganda mu nkola ey'okubabuzaabuza nti buli kimu kiri bulungi ng'eno y'ennyando y'esofeeri ne banne bwe bafuga ensi okugitambuza akikoledde ebbanga eriwera era buli kimu kitambula bulungi obutambi obwo mwabulabye edda sigenda buzanyo n'okuba tetulina budde yensonga lwaki nti ne baavuddeyo okukola programu ya Nnyandwe ey'okusenza abatali Baganda ku mataka n'abatwala amataka ga Buganda okuba nti obusuulu obw'amataka gonna kati Nnyandwe yabukoledde programu nti bulina kuyita mu mitendera kwa akawunti ya gavumenti oba obukimanyo oba tobukimanyo kati kitegeeza nti ne Ssaabasajja kennyini nannyini ttaka baamuggyeko obuyinza yasooka kikola mu kyapa mu ngalo mwenna temwategeera lwaki Mayiga aleeta kyapa mu ngalo kamala okunywa kutuzi Mayiga yaleeta kyapa mu ngalo ne tukikuba muzaata yakisookamu ne tukikuba nga bannannyini mataka abalina amataka amanene bagenda bakokola kalina ekazi 2 bakuwaako futi bakuwaako kitundu kya eka nga batwala eka mu n'ekitundu ne bakuwa ekyapa nga kyaki kyaliizi bwe bakuwanga ekyapa ekyo kiba kitegeeza nti nannyini ettaka baba muggyeko obuyinza eba takyayitibwa Ssaabataka era talina buvunaanyizibwa eyo mission tugikuba kati Museveni n'aleeta enkola nti bannannyini ttaka bonna bwe badde osasula obusuulu n'envujjo nga bagana n'obbukwata beebuzaabuza ye n'asalawo abakolere akawunti kwe bagenda okuteekanga ssente ezo nti singa okwata ssente zo n'oziteekayo nnyini zo n'atazitukimayo najja kugobe ku ttaka waddembe okukwatibwa n'asibibwa oba ggwe okufuna obwannannyini ku ttaka eryo Ssaabasajja Kabaka aba akyayitibwa mu ttaka era aba akyayina obusuulu n'envujjo ku ttaka ye Bwakabaka kyembuuza ng'Omuganda ayambadde amasuuti ayambadde mitega nswera
ayambadde ekizibaawo naawe ayambadde busuuti n'onekaanekana waawuliddeko Mmengo ng'evuddeyo ng'eyogera ku kigambo ky'obusenze n'obwannannyini bw'ettaka obujjuddeko bannannyini mataka ne Ssaabasajja Kabaka yennyini mwadde mulowooza nti kyabalandiroodi ne Ssaabasajja Kabaka landiroodi kankuzannyira akatambi ejja kutya wano ogenda otegeera nti Mayiga state project tugenze mu maaso bannannyini b'ebibanja babadde beesiikiriza okukwata obusuulu okuva ku bakozesa ebibanja ebyo gavumenti ebasalidde ag'enkolwa bw'etaddewo akawunti namba b'ebibanja kwe bagenda okuteekanga obusuulu obwo okumalawo okwebuzaabuza okubaddewo bino bikakasiddwa Judith Nawule Nabakoba minisita w'ebyettaka mayumba n'enkulaakulana y'ebibuga bw'abadde ku ofiisi y'ebyettaka mu Kampala kino kigendereddemu okumalawo embeera y'abannannyini bibanja ababadde beekweka olw'abasenze nga bakaluubirirwa okubawa obusuulu nga n'abandi babadde bateeka ku bunkenke olwo emitima ne gibakubanga akanyonyi akakwatire mu ngalo nga akawunti eno egenda kutunuulira Land Road singa abantu abali ku ttaka lye tebamulabangako tebamumanyi bamunoonyeza tebasobola kumuzuula obanga Land Road waali naye ng'agamba ye tayagala busuulu. Okusinziira ku minisita Nabakoba okwemulugunya kuno kwakoleddwa bannayuganda bwe babadde mu kulambula enkola ya PDM okwetoola ebitundu by'eggwanga. Gavumenti okuggulawo kwa akawunti eno ekuyisiza mu kiwandiiko ky'amateeka agafuga obusuulu ng'eteereddwa mu banka enkulu eya Uganda. Era akawunti eno esobola okutambulira ku mobile money oba mu bank account. Payment system yonna kubanga yaguddwawo gavumenti wonna wooli osobola okusasula ssente naye olina okuba ng'otuukiriza kati Land Road okufuna ssente zino atajja kumala nkuyita mu mitendera egy'enjawulo n'okufuna olukusa okuva omutesiteeso w'enkalakkalira owa minisitule y'ebyettaka avunaanyizibwa ku akawunti eno nga minisita bw'annyonnyola. Akawunti eno evunaanyizibwa omuwandiisi omukulu mu minisitule ya lands gwe bayita permanent secretary naye nga wansi we abagenda ogivunaanyizibwako ye sub-county chief omwami ow'eggombolola omwami owa town council. Minisita era alambuludde ku nsimbi za busuulu nga bwe zaagerekeddwa nga tezaakyusiddwa oluvannyuma lw'obutafuna kwemulugunya kwonna ekyakakasa nti disitulikiti zonna zaali mativu n'ebyagerekebwa. Ng'abali mu city musasula emitwalo 5, abali mu municipality emitwalo 4, abali mu town council emitwalo 3, abali mu kifo ekiyitibwa town board emitwalo 2, abali mu kyalo 15,223 nawandiikira disitulikiti zonna mu Uganda nenzisaba oba zaagala okukyusamu busuulu ziweereze rates empya. Teri district yali enzizeemu. Simba wakati awo Judith Nabakoba oba nnyina Bakoba ne mukama wo Nyando Yosoferi tukimanyi bulungi nti constitution ya 1995 yabateeka mu ggwanga Uganda okufuna obutuuze. Nze mbuuza gwe osobola okusanga omuntu ku ttaka lyo ng'ettaka liri mu kibuga wonna we liri ng'agenda kuwa emitwalo 5 buli mwaka oba nga liri mu kyalo nga bw'oyogedde ng'agenda kuwa 15,000 buli mwaka? Judith Nabakoba njala kubuuza okimanyi nti mu Uganda mulimu wogenda opangisa ettaka nti ngenda kulimirako season 2 ya kasooli nga buli season ya emitwalo 25 buli eka okulimirako kasooli oba muwogo nga bakusasula emitwalo 25 season. Kati gw'ongamba otya omuntu la njala sooka odeeterewo VDH nnyina Bakoba gye mwatula ne bannannyini mataka ne muteesa nabo ku nsonga z'obusuulu n'envujjo. Gw'ogambye mwatula ne ba district land boards oba n'ab'ebibanja dino mwatula ne ba landlords ne mufuna enteeseganya n'embuuza n'obiddiwamu ku butya bwe bakwasaganya ensonga ezo n'ensimbi ze bakkiriziganyako. Njagala nnyina Bakoba ondeetera VDH nga mwayita olukungaana lwa bannannyini mataka bonna mu Uganda. Nze siri Land Road nange ndi mupangisa naye we must respect landlords
Gwe tosobola kungamba nti mwasalawo nga mmwe ndi emitwalo 5 nga ne oba ogenda kupangisa season ya ttaka ku ekemu gibere emitwalo 25 oba ku mitwalo 15 ekitono ennyo season erimu myezi 6 gologa muno mu emitwalo 5 omwe 15 ensonga lwaki mwateeka constitution 1995 n'okuteeka eggwanga ly'emu ly'abanyolera mu constitution ne mugamba nti n'omuntu yenna azze n'asenga ku ttaka n'amalako emyaka 10 wadde talina ndagaano afuna obwannannyini ku ttaka eryo nga mu nsi kiwe kyali kibadde. Nyina bakoba mu nsi ki yonna gye wali owulidde nti omuntu yenna ava gy'avudde najja n'atula ku ttaka ly'omuntu n'amalako emyaka 10 n'afuna ownership ku ttaka eyo. Kebere Kenya you can't. Kebere Congo temusobola. Kebere Rwanda temusobola omwe gye muva. Njagala ondetere yensi yonna nga waliwo etteeka erigamba nti if you go there and you stay on a small piece of land for 10 years you automatically become the owner of that piece of land. Njagala ondetere akawaayiro aka mu ssemateeka w'ensi zonna ezitulanye mu Africa ne mu nsi yonna wagyekali. Nange ndi mupangisa tulina okuwa ekitiibwa bannannyini mata nina bakoba ne Museveni bannamu banyarwanda bannamu nze siba nkyogera nga bwe kiri bajjajjaffe baabalera baabaleeta okubafuula kimuli olwaleero bwe mutandika obbafuulira emmunye olw'okuba muyina emmundu mbuli mbuyinza mutwale buli kimu ekyabwe n'obuyinza bwe mubaggyeko n'obwakabaka mubuggyeko obuyinza olw'okuba atudde emmengo munyarwanda munnammwe mayiga tannavaayo ku komprenda okwogera ku nsonga gye mwayisizza bannyini ttaka edda mu Buganda gwe bayita omutaka nannyini ttaka tasitukira musitamye ku ttaka. Walabeko omusawo ng'anoonya omulwadde mbale nga ti omulwadde yanoonya omusawo gongamba Oterali Road alina okufaindiga out nti ono yantereddeyo sente bati yantereddeyo sente oba ye talina sse ku ttaka lye gavumenti eza gavumenti mwasazewo 15,000. Nabakoba osobola okukkiriza omuntu nyana abeera ku ttaka nakusasula 15,000 omwaka oba nakuwe nga ne Kampala kati kyali muzigo gwa 5,000 omwezi. E Kampala tiri muzigo gwa 5,000 okujja ng'osula mu mwala. Mwenna bali mu diaspora mu America musasula ground rent. Musasula omusolo gw'ettaka wansi abali mu Europe abali mu Bungereza abali Canada abali mu America musasula ground rent. Oba sente za state council za ground rent. Musasula ke 15,000 ba dola musasula ko dola 2. Musasula dola 2. Kwanga dola 2 kuiza okuseremeka. Nusu kasanvu tezula na mutwalo. Njagala wana ali mu America oba ali mu Bungereza ntera wano message. Omusolo gwe musasula state council ogwa ground rent wa sente meka. Ndasina genda maaso. Ntegeeza wano musasula sente meka abali Bungereza kuno kwemuli. Esawe soke netiro kugwa kumumpandiikire wano sente za musasula state council eza ground rent za sente meka munyangu ize wano. Onagambi aipe council tax $10, pound 10 ana mweda za pound 15. We pay $20. Mobilu franc agambi we pay $1,500 plus. We pay $300 for condo. We pay $169 per month. In London we pay $5 million a mwaka. $30. Council tax kati Muganda wange. Nyina bakoba gavumenti osasula 15,000 mu kyalo. Mu Kampala byoga sasula 5,000. 5,000 zisete meka. Ku ttaka ly'omuntu. No, njala tubeeremu n'enkola etegeera.
mwete musobola kufunamu kifaananyi kiraga nti bano abantu batandise okumanyira kati ba opening boundaries okukifuula ekyangu ennyo buli mugwira okujja okusettlinga mu Uganda to own land okufuna ettaka oddibeerako balandi ole babafudde ekitagasa nga ne Buganda mwogitwalidde Ssaabasajja Kabaka takyali landlord takyali nkugambye Kamba tekyali muzigo gwa mitwalo 5 ng'ogamba nti amataka gali mu bibuga ga mitwalo 5 mu kyalo 15 njagala otewe video nga mwatuuza conference y'aba landlords ne mukkiriziganya ku bisala ebyo kubanga mukimanyi nti ku machano logulo muyingiza Abanyarwanda okuva e Burundi okuva e Congo okuva e Rwanda ne bayingira mu Uganda ne batuula ku mataka g'abantu ne bafuna obwannannyini be mulemedde okukkiza ne mubatta musaaganda ne mwetuma amanya ag'Ekiganda wulira ono Katabaazi akundanga muntu yange ekikonki Muganda naye ndi Muganda ndi Umunyarwanda ndi muntu wa Enan naye omuntu yenna Bayibuli ekugamba kibeera mugezigezi ng'obwana bwaki bw'omuwaka kakati mubuli mbeera yonna oteeka okutala amagezi agakola ki agakuyisaawo olina kubeera muwanguzi otala amagezi agakola ki agakuyisaawo mu kaseera ako nalaba nga emmotoka esobola okulinnya amangu sinikira muli ebinnyo bw'akugamba nti balina kubeera bagezigezi ng'obwana bw'omusota oba obw'enkoko akugambye ye si Muganda naye ndaga muntu yeraga mu ki Muganda bakikola basala okujjukujja okufuuka kye balina okutuuka olwaliro bw'abanga Museveni yakoze etteeka ly'ettaka n'akola akawunti y'ettaka nga Mugaba akugambye bino oba Kagaba akugambye bino gw'Omuganda ali ekyo obwongo bukugamba ki gw'Omusoga ali obwongo bukugamba ki omusajja mu Northern Uganda obwongo bukugamba ki people they camouflage they use our local names and they camouflage they become one of us but when it come to decide they decide with the affair Munyarwanda Museveni to crash with the indigenous bino nja byogera nga sibirumyeemu kakakuddiremu akundanga muntu yange ekikonki Muganda naye ndi Muganda ndi Umunyarwanda Muganda wange nsaba kukubuuzaako osobola okugenda mu kitundu kyonna eky'e Rwanda n'oyimirira n'oyogera ebigambo ebyo ti nze ndi Munnayuganda oba ndi Muganda nzanda Rwanda kufuuka Munyarwanda n'endaga muntu ninayo Abanyarwanda ekyo nakikola okwefuula Omunyarwanda nga siri Munyarwanda osobola okyogerera wantu wonna mu ggwanga lya Rwanda. Why do these people make us to look fools? Because we are patient. Because we have hospitality to yamba. Ready to libusa. Ready to libusa. Omwami ono mwena mwamulabye. Waliwo ekifaananyi kye nabatereddeyo ku social media. Ndowooza saakitadde wano mu archive. Nyinza okuba nakisiimudde. Let me check. Kangendeko mu archive eno. Omwami n'omulaba yagenze mu Acholi. Oyo. Yagenze mu Acholi yakamala emyaka 2. Musajja Munyarwanda. Wabula bwe yatuuse mu Acholi ng'akolaga ne system. Omwami ono Frank Byarugaba. Bwe yatuuse mu Acholi yetuumye Odu. Odong Mark Onek. Odu Odong Mark Onek.
nenga munyarwanda Frank Byarugaba nakyusa amanya bano bali bameka abakyusiza amanya okufitinga mu society z'abantu oli kyakugambye nti ffe tuli bagezigezi tugenda n'embeera bw'ekyuka mwe muganya okukyuka n'embeera right now mwezi ogwedda kugamba waliwo omwana yalina famire ye nga yalimu yekko w'enkyukakyuka wulira waliwo omwana nambanyumiza nga yekka yali mu famire nga w'enkyukakyuka basigadde bona mu famire maama bagali bona nga ba NRM naye nga abagamba tugenda tuuka ekiseera nga amanya gaffe tegakyafuna mirimu wadde okubeera admitted mu university bannaye tuwagira enkyukakyuka tugyeko Museveni abazadde ne baganda be nga bagaana wabula omu ku bali basinga okuwakanya mukulu we yagenda n'akola application mu Uganda Medical Stores nga yaikuba akola application yalina ebisanyizo byokka bamugamba you qualify to get this job but the problem is the names nti amanyago kyekizibu oli muganda if possible kyusa amanyago kutugenda kuwa omulimu era oyige n'olulimi omuvubuka nagamba what nomugamba ekizibu ky'amanyago osobola okugakyusa era n'oyiga n'olulimi then awo tusobola okuwa omulimu olw'ensonga baboosi baffe bagenda tubuuza ono muganda yakimye eki wano gayi yava gye yagenza okukola interview nga nnyogoze n'abinyumiza maama we famire yonna yasula etokota bweti kati mwina kyemutamanya ekirala waliwo ekigenda maaso mu ministries zonna kati kino kya Bank of Uganda Nyando Yosofeya making sure nti tewali muntu yenna muganda addamu kubeera mu Bank of Uganda ngaali waggulu nga ne kaseekende yali asobola okulipulesinga omugenzi tumusiime muteebiri wano Museveni yagamba over my dead body tebaayo muganda yenna addamu kubeera mu top offices mu Bank of Uganda n'agamba ne ba head of department bonna abali mu Bank of Uganda batandika okubasalako abaganda babamale mu department zonna eza Bank of Uganda n'agamba it's going to be general in all public offices at least abaganda bagenda sigala 0.1% mu all administration offices mu government posts nsiba bagamba time mwegenda tuuka nga tosobola ku admittinga mwana mu university kino kibagamba nga kiri loud and clear university kasita batandika ogamba ti bagenda ku intake y'abaana ogenda ne weewandiisa n'osasula ne fees zonna ne bagamba ennaku z'omwezi bwedi mujja kujja mukebere ku notice board kumbe bo already bamaze dde okukola kye tuyita short list eya intake nga 80% bonna banyarwanda 20% ne bagamu abasonga abalugwala abakyoli abatoolo n'abanyankole n'omuganda agomba babiri n'abaganda amanya kati gobola amanya g'abaganda ngoza nti baganda si baganda bwe kiri mu polisi bwe kiri mu maje bwe kiri mu universities bwe kiri ku mirimu batagetinga baganda ekyo muganyo kitegeera kati na kino kikanchi kusomere nakyo kitegeere omanyize byange njogera kate ng'omusezi agula essiya ndingida kulira ku bantu bange bino kulira bino kankusomere message eno abazadde mwenna abalina abaana ku ssomero ly'Emmengo Secondary School muwulirize obubaka buno eno ebbaluwa yampeererezeddwa ngisome njagadde gisoma nga njireetera mu katiba kano ak'okubategeeza ebigenda mu maaso mu ggwanga wulira bano abazadde bawandiise good morning Mr. Fred Lumbuye a freedom fighter I have a concern as a parent and my fellow parents about the dismissal of our children from Mengo Senior Secondary School headed by Nantaja Grace Sebana Chitta nti amachama lungi mwami Lumbuye era omulwanyizi w'eddembe nina obuzibu nganzo omuzadde saako ne bazadde bannange abaana baffe ku machano olw'eggulo bagobebwa ku ssomero lya Mengo Senior Secondary School erikulibwa omukyala Nantaja Grace Sebana Chitta tugenze mu maaso
On Friday last week, a group of 7 girls from S2 Blue went into a play after classes. Being friends, they played holding their friends. Bakugambye nti ku lunaku olwokutaano lwa wiiki ewedde ekibinja ky'abawala bataano nga bali basomera mu senior 2 naye nga langi yaabwe ya bbululu bagenda okuzannyako oluvannyuma lwa kiraasi olwokuba nti bali mu kibira kikimu bonna nga bamikwano bazannya naye nga beekutte mu ngalo ng'ab'emikwano. When the school administration saw the video clip, they took it that they were fighting and they decided to expel the children from the school. Mu oluvannyuma lw'essomero okulaba akatambi nga katambula bo babaddukanya essomero lino balowoozezza mbu abaana bano babadde balwana era kyabaviiriddeko okugoba abaana bano mu ssomero bonna abataano. Naye mbusigwa mulundi ogusoose okugobaganya abaana mu ssomero omwo mu ngeri ey'ekiyaaye waliwo syndicate tugenze mu maaso. The children who were minor, abaana abali wansi w'emyaka egitenneesalirawo, were even forced to make statement at school to accept that they committed a crime. Bakugambye nti abaana abali mu myaka egitanneesalirawo bawalirizibwa munnange okukola obweyamo obuli mu kubuwandiike okukkiriza emisango gye bataakoze ne bagibakkiriza nti bagikoze. They were not even given a chance to be heard, and even we wanted the school. We were only insulted by HM and the committee. Fengafa abazadde byatugudde mu ttama obyatugudde mu matu twasobodde okuba nti tugendayo naye tebatuwadde budde wadde okuwuliriza abaana baffe akakiiko akaddukanya essomero. In fact baatuyisizaamu agengege akakiiko konna bakabadde katudde. We later found out that the places for our children were sold out to other parents who wanted to join the school. Twagenzo kizuula oluvannyuma lwa bino byonna ebyokwegolimba oba okwetolobojja ng'eggongolesebwa akabugu ebyo nze mbyongeddemu. Twagenzo kizuula mwanattu ng'ebifo by'abaana baffe bano abaafuumuddwa nga nenda bwe gisimufungize ebifo bino byatundiddwa era nga bigenzeemu abaana abalala abadde balindiridde ebweru. The HM Nantajja Grace Sebanaakitta, and the Dean Aneti Wandyaka, Epaphras Anitwe, and the teacher Mpamire are the ones behind the dismissal of our children. Nti omukulu w'essomero lino gwe tuyita headmaster Nantajja Grace Sebanaakitta n'akulira ne Deani omukyala Aneti Wandyaka ne Epaphras Alinitwe ne omusomesa gwe bayita Mpamire be baakulidde oba badde babegawo okugobesa abaana baffe bano okuva mu ssomero lino. The Dean sells off admissions to those who wish to bring their children to the school, and they share the money with the HM. So katukomeka. Bagambye nti Dean w'essomero lino wattu atunda empapula okuyingirizibwako abaana mu ssomero lino. Era empapula zino ne zireeta abaana abalala mu ssomero lino. Bwe bamala okukola missioni zaabwe nga beegasse ne headmaster munnange bagaba n'ensimbi zino nga omugalo we guba gubeerawo. Tugenze mu maaso. Nantajja Grace Sebanaakitta, and then they make sure that they dismiss children and be repressed by the ones they sold the administration. Nti omukyalo oyo ekyemule banne bafuba okulabanga abaana bafuumudde ate mu bunnambiro babasikiza abaana ababalindiriddwa bebaguzizza ebifo bino era sebe bazigabana ne babateeka mu ssomero eryo. Tugenze mu maaso tunatera okuvaawo awo. There is also one children who was dismissed for illegally stealing 3,000 Ugandan shillings, 3,000,
and a one who wrongly pronounced the teacher's name. Mbwera waliwo omwana omu munnange yafumulwa mu ssomero lino nga kigambibwa mbu yabba siringi 3,000 eze Uganda. Mbu n'omulala eyayogera obubi erinnya ly'omusomesa oyo bonabona baafumulwa. Mengo headed by Nantaja, a dean of thieves and criminality. Essomero ly'Emmengo nga likulibwa omukyala Nantaja n'oyo diini w'essomero mbu si babbi balwadde balina embuto zibalinganga entuumu za kasasiro ensimbi ze babbye mu bakole emisango n'okwekkusa. Tugenze mu maaso natera okukafundikira kano. Imagine we had just paid school fees to zero balance and now we have nothing to do. Munange kikubaganyeemu tubadde twakasasula ensimbi ezijjudde bugule nga tekumulimu wadde ez'okubanja ate ezimu nga twewoze neewole. Naye abaana baffe munange bafuumubwa ng'ebyonziira. All the money we spent now we have to pay the school fees in the same term twice. Nga bwe twamala okusasula ensimbi ezo ate bafuumula abaana baffe tulina okuddamu banoonyeza amasomero amala ate tuddemu tusasula ensimbi buto ze twa spending already ze baatufiiriza. Many teachers plead for us, but HM Nantaja Grace, Dini, Yaka, Aneti, Epaflans, and Anitwe, and other teacher Mpamire are behind all this because of the too much pressure from those whom they sold the administration. What admission? Bakugambye nti abasomesa bangi bagezezzaako okubeera nga batugumya batukubiriza okutuzzamu amaanyi. Naye nga kanaaluzaala mukyala Nantaja Grace, Dini, Wandyaka, Aneti, Epaflasi ne Arinitwe saako n'omusomesa gwe bayita Mpamire be babadde mabegawo bino byonna okukola ebintu ebyo. Olw'ensonga nti babadde kusindiikirizibwa olwabo abaali babasasudde omusimbi nga butya bagenda okujjamu abaana b'abantu basasule omusimbi gwe baali edda. Why did they not punish or suspend our children instead of dismissing them? Lwaki bano tebawa bibonerezo baana baffe ate bo ne basalawo babasindiikirize okuva mu ssomero lino lubeerera? Tugenze mu maaso. Imagine the government church funded school. Ndi kyewuunyisa eggwaliro essomero lino lya government ate nga liddukanyizibwa church. Many parents out there are crying because of Nantaja Grace, deputies, and the dean at Mengo Senior Secondary School. Kati bino maama taata tebiri Mengo wokka, biri mu universities, biri mu technical schools, biri buli wamu Uganda, as long as nti bo tebakwagala balina abantu baabwe. Lwaki? Kati mpuliriza. Ekiswaza omugagga kwe kutandaka entula nga badde yeewanda ku batuuze banne nti nze ensimbi zimpita mba njagala okulya ekibumba wattu nzitante. Olutalo olubadde era lukyagenda mu maaso owa kojja wa Yesu. Mwalutegedde bulungi wakati wa musajja mukulu Ayatola Kameni ne musajja mukulu Netanyahu. Tonjogera mwange nange ndi musajja munno. Olutalo luno lulabisizza nnyo abasajja bano mmwe temwasose kitegeera kansoke mbasomere baviire ku ntono mulyoka mukitegeere bulungi nnyo. Babagambye nti mu ggwanga eyo ebaddeyo bannayuganda basukka mu 150 plus abagenda okusoma. Mumpule bulungi mu ggwanga eyo badde bannayuganda 150 plus abagenda okukola ki okusoma. Tekyali munnayuganda Nakabala akyasobola twala mwana we Bulaya kusoma okujjako bo bagamba n'ogwo. Ompulya bulungi nnyo nti ye. Era abagenda okusoma baana baabwe. Baana ki? Baana baabwe. Njagala obuulireyo bukyanga lubanga lwa mmindi eggwanga Uganda bwe lwali lututte obuvunaanyizibwa okugenda mu ggwanga ne lijja bannayuganda nga libasasulire ne woteeri ne libakima mpaka balina okubeera. Saudi Arabia abaana badde bafa nga ne embassy tesobola bakolera bbaluwa wadde okujjayo omulambo. Wabula bwe kyakutte ku baana baabwe bagamba n'ogwo
basitudde abanene mu government bagende balisikiwinga abaana baabwe. These are not indigenous Ugandans, abaana baba government officials. Era abavuddeyo babajjeyo mpaka mu Istanbul fati ku hoteli basuze for all seasons basuze. Ne baleseko abaana 30 abalala bali abali mu 10 bo basigaddewa bagembo baganye okuvaayo. Waliwo omuntu asobola okuvugana okuva Iran ng'emundu evuga bwetyo. Waliwo muna Uganda asobola okugaana ati nsigadde Iran oba Israeli ng'emundu etokota bwetyo. Omuli basimu. Olabe basika mberenge popcorn mu kiyungu nga tomanyi ne evuga kapapa nodduka. Emundu evuga Israeli ne Iran olina gambo abaana basigade bagana okwe. Muyina amagezi. Kyasitudde papa ne msekutale ambassador simayina bachi ne bagenda bali receiving. Bano bamanyi bulungi bamanyi. Ambassador wawalo umanyi bulungi. Mukozi wa sente muntu wa Museveni kada. Kambazanyira katambikana kada chika 2 n'ekitundu naawe okozesa obwongo bwo otundule bulungi nnyo okakasente mu Uganda origino oli ku bibyo. Ulira bulungi nnyo. Relief and gratitude marked the atmosphere in Istanbul's Fatih district as 45 Ugandans evacuated from Tehran arrived at the All Seasons Hotel. The journey marked the end of a tense 917-kilometer road trip from Southern Tehran through Bazajan-Gabrok border. The group, most of them students from Al-Halbait International University and one from Aleman Tabatabai University, were led by student leader Isaac Nemwesigwa. It was Nemwesigwa who first contacted Uganda's church defer in Tehran, Ambassador Twah Matata, prompting the evacuation process. I know some people will say we were not patient, but we were really patient. Since the war started like on Thursday last week, the total number of Ugandans are about 150. 150. An estimation. Out of that, about 125 are students. So far, we have evacuated 42 students. Those who have remained in Iran have voluntarily chosen to remain in Iran. Ugandan diplomatic staff. But those who have remained there, they voluntarily accepted to stay there. What we went today. Mbadde sogera ku bintu bikwatagana ku embassy ya Uganda buli kimu n'ensonga ze zaawano sizaagala zogerako. Njagala balabisa. Wano wentudde ne bwogenda kuggulira lyonna eryawa n'ensi wentudde tebannalagawo nti eggwanga lyawano lya receivinze oba lyakkiriza oba lyakareceiving abantu be bati abadduse Iran olw'olutalo. Tebannakiteeka mu mawulire tebannakinabeera gazetted. Wabula bakiwandiiseko nti they expect thousands of people who are going to cross to avoid what? To avoid the conflicts. Wabula bana abaffe olwokuba nti bate bagenda kuevacuatinga kujjayo baana baabwe ne bafamire member ne balekayo bayindigi. Tosobola kuŋŋamba nti waliwo omuntu asobola okusigala mu mawanga agabiri ng'emmundu etokota. Nusrat Peru, whom are you lying? Or whom are you fooling? Who is fooling you? Bano basuze manyewo. Fat, Istanbul. Jemu abajje ku boda. Mwasise y'abantu bamwe abovunanyizibwa ne mutulekera ebinyinyi byaffe bife. Mumuloza tuli basiru. Abaana baffe Saudi Arabia ng'ebiyenje ne mugaana ogenda obbajjayo. Babera mu kampo ne bafanga ne mugaana ogenda obbajjayo. Dubai to evacuate Ugandans ewatali lutalo ng'ennyonyi esiba Dubai temusobola bajjayo. Gwogende Iran ku boda ya Turkey ne Iran ojjeyo abamwe mbateeke mbasuzira mu 5-star hotel. Nkakuddiremu. Yiyo All Season Hotel eri Fat manyiwa lumwa batadde. Kankakuddemu konna okawulya bulungi nnyo. Saagala onyiige nga totegedde. Njagala owuliza bulungi nnyo saagala omisingemu ekigambo n'eki. Relief and gratitude
attitude marked the atmosphere in Istanbul's Fatih district as 45 Ugandans evacuated from Tehran arrived at the All Seasons Hotel. The journey marked the end of a tense 917-kilometer road trip from Southern Tehran through Bazajan-Gabrok border. The group, most of them students from Arhal Bait International University and one from Aleman Tabatabai University, were led by student leader Isaac Nimwesigwa. It was Nimwesigwa who first contacted Uganda's Church d'Affaires in Tehran, Ambassador Twah Matata, prompting the evacuation process. I know some people will say we were not patient, but we were really patient. Since the war started like on Thursday last week, the total number of Ugandans are about 150. This is an estimation. Out of that, about 125 are students. So far, we have evacuated 42 students. Those who have remained in Iran have voluntarily chosen to remain in Iran. Ugandan diplomatic staff accompanied the students on the 20-hour journey to the Iran-Turkey border, where they were received by embassy officials. They then continued to Istanbul on a 22-hour bus trip led by Uganda's team in Ankara. In Istanbul, the group was warmly received by Uganda's ambassador to Turkey, Nusut Tiperu, and a high-level delegation from Kampala, led by the permanent secretary in the Ministry of Foreign Affairs. Delegates from Kampala. Kati kankubulire okuva ku border ya Iran okutuuka kikwetagisa ssaawa 2 mwezi mu 2. Okuva mu capital city Ankara okujja mu Istanbul kikwetagisa essaawa 7 non-stop drive. Wabula delegation yavudde Kampala yazze netuuka nesangawo ambassador n'abaana ne bagirako mumuloza tuli basiru mwate mu kibe bana bamwe embata zaffe mwazirese zifiira Iran inda zifiira ne mubasa oba muliba mulabaki nze kisingo kunuma abaana balajana nga bali Syria nembaza nyina amalobozi g'abaana nga bali Syria balajana tewali wadde yafaayo. Abaana bali Yemen tulajana mujja abaana Yemen tewali yafaayo. Abaana baje Dubai mu detention center teri yafaayo. Uganda Airlines egwe Dubai mu wiiki egwayo. Emanyi n'okudde Kampala nga temuli wadde abantu abawera 1,200. Nemugaana okuleeta abaana free of charge. Abaana baje Kata bali stranded temusobola adde okubazza Kampala. Abaana baje Saudi. Munokuba mulina omusaayi gwe mwagala bafuula bafu buli obabeera nga babeera bafu. Anyways, ekiri atabala kyekiri nasigadde waka. Mwebale nnyo omulimu gwe mwakoze. Oliyanza oga nti oyo ali basi tayagaliza oba kino njagaliza. Ne treatment gye muwa abaana bammwe gye mbamuwa bannayuganda. If it wasn't their grandies, Museveni watwandibadde mu office eyo. Nisura Tipe twandibadde mu office woli Ankara awo. N'abalala tebandibadde omulina abazadde bajjajja babaana bano bayiwa omusaayi mu Luweero. Imagine Luweero triangle. Oba bali Busoga, oba bali Ludda, oba bali baba Nyankole. Bayiwa omusaayi okusevinga eggwanga eryokubeera. Ne abazzukulu bebanga musobola obbaleka. Gongamba otyambo they willingly stayed. Willingly. Wane mpapula zatabukanga talina empapula tosala ku street abaana bali mayumba bafunye depression tebasobola genda kukola tebasobola kulya tebakyasobola kupangisa mayumba abamu badduse ne badda ne Kampala nga tukoye wano kusanga tulina papa kusiba mwaka mulamba ne bakuta n'ofuuka kire bakuta bakusindika ate mu province gy'otamanyi gongambe bannayuganda abali mu lutalo wakati baganye ne muleeta kaana mu 3 oba na 105. Munavaawo lumbu yayogera nnyo lumbu yalimba bino mbyoge wembikolera wembeera buli ekigenda maaso kyonna nkimanyi eno all four seasons in the among the best hotel in the world and the most expensive hotel in the world njimanyi weeri ne mwabapangirisiza kubanga baana bamwe.
out of the in fact tusigaze dakika 3 kanze kolemu politics problem blange mengo esokedde kebbali tugende ko politics dakika 3 sigadde katugende ko politics nenga tutugenda gena politics mu dakika zine 2 abadde bangoberera omwaka gwonna na wana mugwokuna mugwokutana mugwomukaaga najjamba gamba ni Museveni atagetinga abaana bamwe mwenna ajja batta mwenna bazirwanako nga tayagala abaana bano basigalewo nga bajja kuleeta ekizibu competinga n'abaana baabwe abali mu institutions abali mu government abali mu kusoma n'abali mu kukola ki naye bwe mbadde nga mbyogera nga abantu balowooza nti byakusaaga eyasembye oddugula mwaka yabadde Cedric Babu nabagamba basemotte eyasembye okufa yabadde Cedric Babu ngenda kuzanyira akatambi kanaddulinga good enough information bajirina naye kibasiriwaza kiki naddulina information nabala balina information lwaki mwesiriwaza basajja mu abaganda uli anaddulinga confirming badde yogera nti batagetinga baana baabwe ndatula no one ni mugamba nti nzita naye mutakangana kumala enda kwezi nawe onkomerere ni oyo Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambe ono timwagala okutta famire yange nze n'omwana naye nga naawe owuwo twamusanga mu Nasale wano naye olwalole ambe kamanda gweoyagala abeere nabaani nga abaana b'abalwanyi banno ate gwe booyigganya jo nagamba nti president owazaala naawe omwana kati ambe kamanda kakati oyo avuddemu gwe omutabaazi naffe tuli batabaazi lwaki olwanyisa abaffe nabuka bafeeyo eyo ejja okuba generation yaabwe empya feka tuwummudde naye gwe abaana ababamu ffe bwe walwana nabo toyagala balabako gweoyagala babo bokka eyo linabo ggwanga ki kubanga olinnya mu pulaani yaabo olugendo kati Museveni lwatambula gyalaza Uganda ye yagimanyi tagibulirako mulala gwagamba kisubi nkolera omulimu guno weekutika mulaku badde kutegeddeyo ne munnamawulire oteera ebintu bino osobola omubisegajakyo nga weetikka eggugu ogenda okutuuka eri ng'otandika kusesema musaayi information bagirina buli kimba kirina naye neneebuuza abantu bano kiki ekibafuula nti ate omuntu gwe badiringa ne tebamutegeera eyo question yange gyembuuza lwaki bafuuka abantu batategeera kyekibuuzo kyeneebuuza lwaki bafuuka abantu batategeera mbatereddeyo akatambi emisana akomuvubuka ayogedde ebigambo ebikaawo ku balimi b'emmwanyi saagala kuluma mu bigambo bye njagala mbyewulireko oluvannyuma lwa Museveni okutwala luyi Museveni batetantwala mmwanyi zibadde mugumu 8 gumu 6 gumu kitundu olwamaze okusetinga ekyuma kye ekiriraanye waabwe Rwanda emmwanyi bazisizza ebbeeyi era kati buli mulimi agenda kiwulirako naye nga ba MP bonna basirisi tebakyayagala kwogera ku mmwanyi nga basuubuzi bali mu kufiirwa n'abalimi b'emmwanyi bali mu kufiirwa tewali akyogerako omwana ono kabagambe ebigambo bino kino kyerekera ne ku basuubuzi abadde mu meeting ne URA nga URA ebala omufuulo nga babateekako n'omusolo ogwa value added tax ku imported goods value added tax ekigambo kiyita value okwongera omutindo ku kintu ekiba kikolebwa naye mutindo kigoyongera ku imported goods then olwo charging abasuubuzi value added tax ndese ngato yange already ewedde njirese wedde which VAT are you adding on that shoe when it's already made shoe nenga ate value added wandibadde omwongera ku bintu ebikolwa mu Uganda nti wongerako omutindo musolo gw'okwongerako omutindo
ne muteeka percentage y'omusolo ogwo import duties buli kimu kyonna omuntu akozesa emitwalo 2 egya dola agenda okumala okiryalinga container ngeri mitwalo 5 nengeri abatasasula musolo nokwata ekyuma n'okizimba almost ku boda Uganda ne Rwanda gye batalima mmwanyi ngemwanyi batandika zirima erimbaale nekiyita e Buganda nekiyita mu Masaka nekigenda mpaka gye kimwakizimba nga tewalawodde omusiri gw'emmwanyi kati mumaze zikwata zonna muzikutte mufunye wawudi market mugirina mutandise zisala ebbeeyi kubanga kyekigendera kyammwe emmwanyi eri kugumu kitundu mugigula kasanvu mugende mugitunde emitwalo 2,200 nga mufuna ddabo obusuulu musasula butono ettaka mulibba musengula abantu ku mataka kati n'emmwanyi mugisiza omuntu gy'abadde afuna musente mwagala omuntu agoyingewa aziyita mmwanyi bannayuganda kyekiro kye basigaliza essuubi lyabwe lyonna libali muki bino bye mulaba bino bye bakola bino okuyuzagana agapande ensonga yeeno gwe wenna nga oli mubaka wa paliyamenti nga walondebwa abantu ng'essaawa zino emmwanyi egula nusu 9 bino byonna bagenda bibakola mubiraba bannayuganda baatuka ekiseera ne baba nga bazibuka amaaso ekiddako kyabwe ebadde emmwanyi kati emmwanyi ekiba nga mwagisaze basajja mmwe ne kakazimmwe agabeera mu paliyamenti ne mwesirwaza ne musinika ebinnyo mugenda kakasa ekiseera kituuse mugenda kakasa nti bannayuganda bategeera ti ate n'abalimi bategeera essaawa zino bamuzanyira ku mmwanyi z'abalimi nga kyekiddako kye bawerera abaana sente tezikyalabika muze ku mmwanyi zaabwe muli mukubba mwaleetadde amaanyi platinum ku sente z'omuwi w'omusolo kati mwasaze emmwanyi mwagala kuzzaawo sente za diamond platinum oba twamubatuba mugenda kakasa era njagala mbabulemu ebivubukamu ebiri e Kampala ebisiruwala namutinkiza n'enaalemu ng'ekyalo kyammwe bakimalawo mujja kusinika nnyo ebinnyo kyekyo tugenda musita kusaaga Museveni tugenda kulwanyisa n'agasajjago n'agakazigo gonna tugenda balwanyisa tulabe nga twenunula lwotalo sula ffenna oba ne munnakyalo kimukwatako eno bagiyita mmwanyi gye muzanyirako mugenda gitegeera mumusinike nnyo ebinnyo n'afundikira nga ghetto youth w'omu kyalo ye Kamwanyi Franka emessage agituusizza so Kamwanyi Franka message agituusizza bulungi ya Kamwanyi n'abagamba ebigambo bye besigenda kuddamu kubanga nze soogerera muntu bigambo bye mubitegedde bulungi nnyo. Alright, mukulu Felix Kulimbaje ajje baleko ssebo akabanga ke wali obuliridde ng'ogenzeeko mu galaji mu nsi z'amagulu meeru okukyusa diesel oba omusaayi. Ladies and gentlemen, tutandise politics. Oluvannyuma lwa Kulisi Busiru okumujja ku kyobwogezi bwa Muhoozi Kanyarugaba okwogerera bomu n'ebisigadde wamu kuba ne mulekanga takyasa. Watu bakomyewo Felix Kulimbaje. Felix Kulimbaje kawanka yali abulidde bali bamututte mu nsi z'amagulu meeru kumujja mu diesel omukadde omuteke mu diesel omupya. Munnanga nti embwa z'ekato zaamuluma amagujja zaamuluma alina magujja era omukyovulazi mukuba n'afuuka wa Buraaka olumu najjanga wa Bibomboola mujjukira eddagala batusiganga ku matama libayitanga bbululu ery'amambuluga temuseka edda batusiganga eddagala ku matama kuno amambuluga edda mayi birwadde byali bingi emyaka gy'ekinaana awo gy'ekyenda waliwo eddagala bamambuluga balitanga bbululu batusiganga ku matama kuno abaana nga batugema amambuluga kati Felix Kulimbaje olumu ajja wa bbululu omulajjanga wa Buraaka omulajja wa kikuusikuusi najjanga akenenya akoze kuba mutute mu galaji mujjamu oyiro mukadde omutekemu oyiro mpya kati ebbanga lyamala nga abuliridde yali agenze kumujjamu embwa enkala mutekemu diesel omupya kati yakomye mupya ne banne kati Nyando Yosoferi ne banno ekigendera kyamwe tukimanyi mwagala COVID gye twamugyewo twamukubye n'avaawo mulese kampuni yammwe eya Allied Democratic Forces luli mwatega kabomu k'abaana abato akatto mwandigiri ke mwatega ene munyonyo kabomu kamwe akatto mwandigiri tekakola makulu
ne yakogere yali takwatagana nga linga mpaliza mu 7 byawera tebikwatagana atawozo omukazi simate bomu yali kutte omwana akwata bomu ate wa boda abadde avuga boda n'ekyamagedde munyonyo ate munyonyo n'egaana ate bomu nevugira ku lugi ate simanyi olugi ne lukwata omuntu ate taxi yo nebula ate taxi yabuze ate simanyi wa boda n'agibuukira ate ababaddewo simanyi yakutte kamera abadde yaloota ng'akwata mwanyina nga bali mu kunaaba kati byebige bimwe oyo Chris Magezi bye yayogera kati bwe mwakuba bomu eyo Chris Magezi nemulemerera yamugamba Chris Magezi ddayo wano wasanawo Felix Kulimba je najja ng'avudde Germany bagenze mukyusa eddagala bamukyusiza dizero bamutaddemu obuziize mbw'okuboggola ennyo n'akomawo kati bw'akomyewo ne bajja n'ekiboozibozi kya bomu ku Kaleerwe era ekiboozibozi kibadde mukazi gwe batakulaze kifaananyi kyafaanana atya ndi wano tegeeza public ogwange gwakodibaga kati okusinzira ku sources zange Kawempe Kaleerwe SFC military police basuze mu katala ako nga balawuna 24/7 Kulimba je kuoli kuno mwenna abantu be Kawempe bwayise bwoba kuliko kunali ku live yange wandika message nti amajete gasuze mu katala ako nga balawuna ekiro kyonna nga bategeka ekintu ekyo wandika wano zasagala kuleekanya tuli mu politics emuli mbulange byawedde tuli mu politics katonda tugenze wano katomo forensics aliyanya akatala akunasula bwayisaawo ambulira nti baali tebadiployinze ekiro kyonna ng'amajewe gali polisi na buli kimu gali mu kofulu okutamu katala ako abadde muleya n'engoye za bulijjo babadde we bali tulina eddakiika emu okukomentinga ku kintu kyemba mbagambye babaddewo nga bayitirivu basuzeemu nga bali mu kupanga ekintu ekyo museka ki tuli mu nsonga za nnaku muli mu kuseka kati nze abanyumiza siseka n'ebizibu bingi nnyo ate mu museka Felix Kulimba je kambala bisimo muri manya kimulimba amaje de police gabadde getola bwayise ekiro kyonna nga mwegali ne mukwatidde omuntu wammwe musse ekiro kyonna nga muteze ebintu byammwe ebyo era omuntu gomwasse nga mugamba suicide bomba lwaki buli muntu gomuta temusooka mukwata mujja mu information suicide bomba tabeera omwo these are sleeper cells. Terrorists, they work in the system, which system is well coordinated in big numbers, and that big number is involved with the sleeper cells. Bazita sleeper cells is abantu abo. Kati bazukusaye mbawekinga sere mmaga kati gwegenda okulola omulimu guno kati bwojja noga nti mumukubya omutujju temutulaze ku bombo badefana mutulaze ekisawa akyo omukazi mwalese mulambo tewali ayina evidence ti amasasi gavuzeeko lwaki mutta omuntu gomade bajjamu information ne mutirawo mbagirawo ng'ate mwasuzeewo era omanyi tubagamba naye mukendeeze ku kunywa amata munywanye ebivuguto kyovola bamujja ne muunye ebigere ne mugejje ne mbanga endibota z'obuleega oba ensawo za pambe zikubiddwa amazzi kubanga obwongo buyita mutono tubasomeseza ekigambo ky'omutujju omutujju takuba kifo kikalu mukubye omuntu ali mulawunda about nene eri ku fuuti 15 mukubidde wakati lwaki mwadibadde mukwade mutwala mu katale wakati munda tukubye omuntu mu katale wakati ne kulawunda about nene mu open space mukubidde omuntu munafuna mute information ekwata ko sleeper cells zisigadde Kulimba je ne bakama bamwe ekigendwa kiri bwe kiti muri musigadde ku old fashion design eza enara eneza fronasa muganyo zikyusa omuntu jutabera mu open space tana kyayagalawo akatale mwakasuzeemu mwakasiibyemu ne kumacha mukabaddemu olina jja mukazi watu ali
temutulaze ku bomu temutulaze ku kifaananyi tusanze omuntu bwabanga yazirisi buzirisi ng'anywedde kibuku we n'amukuba n'agawali oba n'anywa kaziiri we kagundi n'anywa walagi n'amukuba n'agawali nga mukazi temutuuza ku feesi ya mukazi te temuwadde details za mukazi muge bugambi ADF munaakwata mutya gurupu yonna nga buli gwe mukwata mutte era mutte how can you identify the people already you have assassinated that they belong to ADF? Do they move with the identifications which show them that they are label leaders or they are they are among the labels whom you are looking for? Do those people move with identification cards? But I'm going to go to ADF. But ekigirwa kimwe kiri bwekiti mugezaako okuleeta bibbomu mugambe nti Uganda eri under the state of emergency olw'obutujju tetugenda kukkiriza abantu kukuŋŋaana mu nkuŋŋaana za byabufuzi kyemwagala okukola. That's their main target kyemwagala okukola ompulira bulungi ne tukimanyi bulungi nnyo. Second, mwagala tandika kuleeta kiboozibozi nga mukiteeka ku national platform Robert Kyagulanyi Center kyemwagala okuleeta nakyo tukimanyi bulungi. International community know that and they know that move. Kati Jono Bigodo Muhoozi Kanyerupama saako ne bukitaawo Nyando tebahabulwa tabayisirwa saako Felix Kulimbaje namwe abasse mwana ba Isu mulekerawo kwesiruwaza nga bafuka banaaba nti gonna amazzi waliwo enjawulo wakati w'omusulo n'amazzi. Kati gobojjano nga ndimukubya omukazi talina identification emulaga nti wa ADF mumusse mufuna mutya information eddako ku batujju abalala tewabaddewo blast yoneraga nti something has taken place. No, mwasuzze ne musiiba ona mbaddewo almost for 24 hours nga weemuli. Who are you fooling? Mulekerawo kubuzabuza bana. Your mission is clearly you want to stop folk from gathering during the forthcoming elections. We know that. And there is a possibility whoever you assassinate in your mess, those are the indigenous innocent Ugandans bemutta nga banonyereza ebbanga. Abantu bemutta banna Uganda batalina musango. Okitegeera kaakano kankabazannyire nawe kennyini njagala bakatambi kano okale bulungi nnyo gwombuulire lwaki omutujju ali mugende wali abantu n'agenda kulawunda about mu kibangiriza agenda kukolawo ki ekisinga okwewuunyisa leero nazannya akatambi ka expert omwezi guli oguwedde expert n'atugamba crime scene teteekeddwa kubeera occupied yonna ezingibwako ne batandika okuyita buli department eri responsible ku crime scene aba bomb squad aba forensics buli kimu ne kati njagala ombuule wano waliwo abantu bameka abali ku crime scene leero munnange aba forensics babadde kumpi police babadde kumpi buli kimu kibadde awo within immediate figure bakakuba omuntu essasi babadde bonna nga bakuŋŋaanye mu ddakiika egi kwata olugalo okuteeka mu kutononya olw'okutookwa ate obwongo obukyuse botoga nti kino kyetuliko bonna leero police ebaddewo SFC ebaddewo amagye gabaddewo aba forensics babaddewo bomb squad within 1 minute to 5 minutes mbakwanewakakyalina video tebatubulidde mugenzi yaani tebatulaza identification wabula bo bakoledde omulimu gwabwe within the minute ngamaze okufuna information ene mukwatako when we say sell a cow and educate a cow, that's what exactly we mean. Guys, wake up and grow up, style up.
Bana Uganda babuukawo dda. Tunde ente owerere ente ente gye bakugambye okutunda osome ente gwe obadde ogiyonka obeera ne mentalite yaayo. Sente ze bakwata okusomesa zivudde mu nte nawe ogenda somanga ente. Yensonga lwaki waliwo difference between you guys and us the indigenous. Gwe ne bw'ojja n'otwala bizinesi yange n'onzita bizinesi esobola kumalawo myezi mukaaga tennafa kubanga nze nannyini yo nze expert mu kugimanya mwe temulina kye musobola kukola. Kyova mujja ne mutabangula famire z'abantu ne muzaluwana ne mudduka. Busimanyi najja lwambi saamanya bizibu zikusooka ng'amanya tegategereka kubanga mu mulimu gwa muli ba spam donors you donate your run. Never is about business. You kill the owner of the business, no jitwara, within small period of time business in a good day. You are not meant for that. You are meant for more. Ebye mumanyi kubanga musobola communicating aneteza mwe n'ogiyonka n'onyo musolo gwayo kye musobola ebisigate mubisobola. Find out business zo naze museba nyinizo ne mugulamu shares zikomekeza zitenga bananyinizo mubase bonna zibalemeredde kuba temuna kimusobola. Chemai bumanye bintu biri ebi bina kuzaala mbantu na kudduka kwekaza kwepicha na kweyita kyemutali. That is it. Njabbi bagamba ibalume kubanga nze sina gwentya nabagamba nalyo famala kunkeberako banafudde temulina kyemusobola. Nosanga jeno omulamba oyo lwashanda akulira military barracks ye Kasijjagirwa talina P7 talina senior 6 talina senior 4 naye bamugambye tolina mpapula. Museveni akuba essimu mu Uganda National Higher Education System because bitya washande within 12 hours yabadde amaze okulify nga alina certificate nenga atine certificate mu ebituli ekyo musobola kyokka nenga yadumira barracks ye Kasijjagirwa. Era bw'otuna ku social media abantu abasinga okweyambula currently bonna baveeri waabwe tewali kirala. Bw'otuna abantu abasinza okutawanya famire z'abantu mu diaspora zezo kirabu zaabwe. Bw'otuna abantu abatambuza obutwa n'okutta bannaabwe zezo kirabu zaabwe. Bw'otuna abantu batandise okwefuula kye batali ne beefuula Maganda manya Basoga manya Batolo manya bonna beebo kubanga beefuula batunuulire. Mufe wamwe ne mujja ne mwetunda okuva ku Monday mpaka lwa mukaaga ku Sunday mwenye ne muddayo. Bwe tubogerako mu twogedde bubi osobola kuva Uganda ogenda n'okolerwa nomala wiiki n'oddayo. Is it possible? Tekisoboka. Kati Doni Wanyama akulya New Vision. Doni Kanduza mwategede kigambo kye bayita propaganda, blackmail, divide and rule under the influence of Doni Wanyama. Museveni takuwa mulimu n'akuleka n'amagezi. Doni Wanyama byalinga akyali mu State House ye bamwenda baani bonna omulimu gwabwe gwali gwakujja biwojjolo buli muwala yina akolanga mu State House. Bwe yajja mu New Vision n'akola ekintu kyekimu. Kati bakola ekintu okusiga ekifaananyi ekigenda okukolebwa mu kalulu akajja kyekiriwa. Ekyo kye bakola bakiyita premeditated statements ze bagenda okukozesa mu kalulu akajja nga bamaze okukabba. Bakugambye nti akalulu k'abavubuka NRM yakawangudde countrywide yakawangudde etya. Balondeseza abaana bamusibata bali mu register amagye ge gaakubye abantu ne galonda poliisi na buli kimu across the country bati bakikoze ne bagamba bawangudde. Era ne bajja ne beeyozaayoza ffe ne tusirika. New Vision buke ne bajja ne bagamba nti Museveni alina ebitundu 7 ku buli 100. Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebitundu 19 ku buli 100. New Vision already bakusigira ekifaananyi kyekigenda okubeerawo eri. Nabagamba nti Electoral Commission already balina results zaabwe ze baafumba naye ffe tugenda mu protest vote. Gwe Wanyama kwogo omuto okulinga roundabout y'Ebusega oba akalo akali mu kibba akazingezinga akeetolovu akasuza okumala ennaku 2. Toli famire zaabo era tojja kuba ekyo ekipapula kyammwe ennaku zino abantu bakyagula mawulire era kyovala TV zammwe zaagwa radio zaagwa empapula tebakyazigula lwa busiru bwammwe. Mwagoba Kabushenga ne mufulumya wadde teyali mulungi nnyo. The moment baakuleeta mu ggwe
kiwasinga okukola kwagala abaana balimu na kusuula kampuni kubanga okolera Museveni ne muwandika amawulire amakyamu eyo statement gyewakoze opinion polls walaze wallahi wadde olina okulizayininga oba okugulako New Vision omusango to prove ne mulyoka mugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu and his party they're in crisis a court ebaganye okukola activities zigenda maaso president yababuuziza the court reasaze ekintu ekyo era mulamuzi ki yakibaddemu temwawadde answer kati bwe mulaba olupapula ng'olwo nga bawandiika ebintu in fact kebere mu diaspora abantu bakyasoma mawulire nze ndowooza kampuni mugiggalewo mugende muleeta obubizi bwa NADS ekikampuni mukinuddemu embizi tekikyalina makulu agatali konfufu abantu bakyalaba agatali konfufu no ezo programu zammwe simanyi olugambo oluwuunya people on social media bakola olugambo olunyuma kati mwe muga munyumya musimuleta emboozi ezimba temukyasobola abantu mu Uganda kati okugula TV bagula smartphone kubanga tebakyasobola kubeeyalinga bintu byomukola ebyekisiru New Vision ekikampuni mukiggalewo muleta obubizi bwa NADS sali musalaba obubizi bwa NADS muteekemu embizi muziru nekipotebya ani akyagula bukende mpoza batalina sere zigula toide paper sobola okukwata olupapula nusulu 10 n'agula ekipapula kya New Vision n'akitwale we bwabagenda sere byayi n'akikozesa mpuzi gwe mugasoboka naye n'olukumba babakubye kubanga empapula ezirimu tesobola kumala nnaku 3 ng'ozikozesa New Vision kati empapula za abantu toide paper ikampale gula sete mmeka toide paper gula sete mmeka soko mbuliemu awo simaito mumbuli toide paper mwe gula sete mmeka ikampala bane munyangu toide paper gula sente mmeka mwangu wenje nakinjagala okubaga nkigambe Doni Wanyama wan toide paper gula sete mmeka mumpe answer toide paper gula sente mmeka TikTok tebagenda jiggalawo eyabadde AI bakozesa akawo TikTok tebadde jiggala tebagenda kuggalawo yabadde AI entono ya 10 entono ya 5 nusu 5 no itizim tekisoboka naawe 5 nusu 5 ngali ki onedda wala katolika Kampala toli papa tesobola gula nusu 5 bitanga tukyagula kidomola ky'amazzi lili yana beka mutufu 10 tujitwale round figure ya 10 kati abantu bagula amawulire ga mu New Vision ne bukedde bagakozesa mu kabuyonjo ompulya bulungi nnyo tegakyalina mugaso era gwe mugaso gwe gakola kati na kusiba mu mpuuta kusiba muwogo na bikomando waliwo ebitaano y'olukumi bitano enkumi ebbiri n'ekinene kati mwe ebintu byamwe papula byammwe abantu babisibamu kati bikoma tebakyalina budde kusoma papula zammwe kuba ne ku online kwegali tukitegedde bulungi nnyo so mukulu Doni Wanyama ebintu bye mukola tubala bulungi nnyo tetulina buzibu nakyo mugende mu maaso nga mukola ebintu byammwe kati wano wali okulera okukombesebwa ne mu dakiika 7 zisigaddeyo mumpulirize bulungi nnyo ndoza kiyinza okuneetagisa okudda ku Tuesday oba ku Lwokusatu kwe nabanduddewo Mr. President Obubaka njala koddamu bokusindikira nkyafuna okwemulugunya kungi eri ba comrade aba ku ground ba foot soldiers bemulugunya nti waliwo enkola ekolebwa eyokukyusa ebifo okujja abaana ab'enkyukakyuka bali solid okubajja mu bifo ebyo okubateeka mu bifo batasiimidde oba okubateeka mu bifo oba okubajjira mu ddala bino byange byogera kate ngomesi za Bulesiani ze sinaatiisa bino byogera so ngenda kusaba Secretary General akakiiko ak'ebyokulonda aka National Platform with immediate effect muyite abantu munyonyole abantu ekintu ekyo munyonyole abantu bonna ekintu ekyo kigenda kuleeta chaos bide byange teri ajja bibagamba mutaddewo kigambo kye bayita normalization
which is good to normalize kirungi nnyo okukwasaganya abantu bakkaanya niye abantu abaine ango gye bakiramu etali ntuufu nzire kanyini nfuna amaloboozi wano nga bana bagamba nti ekintu kya normalization kirimu omukono omwekusifu lwaki waliwo abantu abadde solid from the beginning nga bakyali solid mubatandise bashifting obajja before byabwe. Our main focus tuyinza obutasobola kufocusinga ku ggwanga lyonna but we focus within Uganda and Busoga but mainly Kampala Mukono Wakiso. Bwe tuba tugenda mu protest vote ng'abaana bali solid mbejja mu bifumuteko abantu banafunafu mukoleraani bw'obanga abadde omwana ng'ali solid nga badde agenda kuwa kansala wa chairman firi owa MP ne mugamba atagende mu kitundu lya atasobola kukolera mulimu ogwo mukoleraani nze mbuuza twetaaga in fact akalukano kandi badde nti ka protest vote ng'abaana bonna betugenda oteka mu position if they can command muleke tuleeterane bijega gye bimwe tuteka mu position nga tebasobola commandinga adde enswero gifuwako nti Mr. President nkusaba n'obuwombeefu waliwo ekintu kyekigenda mu maaso kyetutategeera ba solid commanders babajja before ne bateeka abantu batalina egundi eyogera ekola amaanyi agakomandinga abantu waliwo kye bakola ekijja abaana bali solid abagenda okukomandinga protest vote babajja before bateeka abantu abanafu kino nkyogera mbyogeranga nze ate mbivunaanyizibwa gwawulira nga kikulumye ng'oli mu ofisi yonna w'oli mpawabira oba olina omuyinza abaana bonna bageto komanda bafutu soja abalina amaanyi abasobola okukomandinga waliwo kye tuyita switch of position kye bakozesa nga tebakitegeera. Yes, you call it normalization, which I agree with it, but waliwo kye tuyita omuntu okukkirizanga ye so si kushiftinga muntu nga tafunye wiru ye. That is wrong. Eri abantu abakomandinga nga bakomandinga with the authority without consultation eziri mbaana abo ekyo kikyamu. Kampala Mukono Wakiso is a stronghold ezotekola mu protest vote. Please Mr. President intervene munyonyola abantu ekigambo kino bwe kitambula. Mfunye complaint nyingi ng'abaana ab'amaanyi batandise obajja mbifo. Mfunye complaint nyingi ng'abaana abasindikizo bajja mbifo. Ngaliwo abantu baleeta in fact DP block ekyatulimu mu grassroots okuva ku bakansalazi DP block mweri. Nawuliddeko nti mugenda kuleeta ne gundi. Nawuliddeko mugenda kuleeta ne eyaliko chairman wa Kampala Central yesimbe ku DP ya kadi ya Nupu. Serunjo jimusoke mwe navamo DP wa mivuyo DP buloko ebadde gendo sule kibira cha National Unity Platform bwe banga mutandise okuleta abantu ba DP buloko abalala nga mbayingiza mu position ng'obadde abana bakoledde ekibiina eky'emyaka gyonna temutunyiiza tuzza mu layini ndala bwabanga Charles Musoke Serunjo gire bempulira nti bagenda kujja nga ba DP buloko nedda nja kujja mbyogere era bwe nayogera amannya agali mu bintu bino saagala munyiige kubanga bwe sigenda byogera teri agenda byogera abana bali kugula ndi batya abalamu abo wadde obusente tebatya okwogera n'abala baganze banza ate kati ndakyali nze sirina kyali wange ali ogu ng'atudde mu ntebe abasigadde temuna kye muŋŋamba kyali wange ali ogu ng'atudde mu ntebe mu State House President Robert Kyagulanyi abasigadde mwenna nsobola oboogerako. Tosobola kunga mulesa abantu ba DP buloko bayingire mu bwakansala nga bafuutu soja muba ma opportunity nga bagenda okukomandinga muleeta ebisajja ba DP buloko mu bagundi kunyinza okukola video ku Lwokusatu nga nkambwe mukko. Mfuna information muina meetings emutuulamu eyo esente ziyitinganya emikono nga mutandise ogabaka. If you change those positions without the willing of those people,
How can you deny nti waliwo sente zakwasaganyiza era mugamba mutya nti kadi ezimu tezagabiddwa dda? Bwemutandika okukyusa abaana mbifu mubanga bagamba nti olwedde kadi bagiwadde dda gundi mujjawo gundi muteekewo ono. Ebyangwa mu dipinze setaga bintu bya sukola sibira bintu bya mivuyo no sibira bintu bya mivuyo nava mu dipinga tuja truth and justice ne byoneka nga sikyategira truth and justice bwembande mu national platform nga mukola bintu gadibenga linga temwagala bagambako ngenda bagambako eyampandi kompandikire baluwo ngobe mwetereze secretariat mwetereze akachiko kabyo kulonda mwetereze muleka abana nga president bwe yabasaba nti buli alina qualification ya yesimbewo president yagenda okyogera nga babadaloza nti bategera nga tebategeera lwaki mugoba foot soldier babade strong mu community mubajja mubaswitchinga positions. Boy wange yenna yatadde empapula ne bakukyusa jamu inbox yangu pa information. Ngenda bakolya video ku lwokusatu. Mwe mulimanya kye mulimpa. Nze sitya. Nja byogera kabenga secretary general yali mivuyo nja byogera. Kabenga oba kachiko kebyokulona kali mivuyo nja byogera. Kaberani ngali mivuyo oba kabere nyanzi kaberani nja bogera nze sitya. As long as dimumpadde evidence. Sina gwentyo kujja ko president yekka. Ate teri agenda kuyamba president kwogera nsonga zino kujja ko mmwe abogera ensonga zino. President asobola kujja kwogera bigambo bimu kubanga is an administrator. Alina ebintu byatamati bigenda maaso. Nze ngenda bagamba anchawe. Crocksat as a must. Video where to sink on a cross at Sabiri. Muerama.